waliwo n'omukulu pressure gwe zigenda okukuba lwaki waliwo abatagenda kalonda kati nze njagala mbagambe mwe bannayuganda mwe abegiragira mmwe abebuzaabuza mmwe akalulu kano mukalaba tukalimu gye natandikidde gye kagenda omala nga katutwala wagenda beera waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise kweyanziza nnyo mulungi akyekumidde ku kyana manya nze Stone M nga nkwanirizaako ku programu yaffe y'olunaku olwaleero nkomyewo ne Musumba Kango Enjoga Abderi twasemba omulaba oba twasemba omukyaza eri ng'ali mu nkoko ze sebo yali agenza okima mwana munne sebo kulika nsebo navaayo webale okola emikolo abina ekitiibwa kya Mukama omanyize kyempita obufumbo obutukuvu ekyekyo kasita mugenda maama ne taata nga wawulira ebigambo bye basembayo okwogera bagamba nti mbakkiriza obeere ne Olivia kaakati ekyo eggulu liba lyakonfaminga lwemwekwana kati ate n'abazadde bakatonda b'okunsi nabo ne bakonfaminga kati kibayita obufumbo obutukuvu era nze yenze musumba omu kwabo abatakkiririza mu mpeta nti empeta it's just a ring ate era bikozesebwa bya Jezeberi naye tubikola olw'okubeera nti Bayibuli egamba nti ebya Kaisali tubiwe Kaisali n'ebya Mukama tubiwe Mukama kubanga gavumenti etulungamya obufumbo bo bweyita obutukuvu bwemanyi ng'obutukuvu ate jjukira waliwo kintu kya gavumenti nga kituufu naye kyeyita obufumbo obutukuvu kwe kubeera nti wagenda n'ogattibwa ne bakuwa empeta ne bakuwandiikira marriage certificate kaakati n'olw'ensonga eyo ffe obufumbo bwaffe obutukuvu twabumala naye tugenda kukola ebya Kaisali ate n'ekirala nkikubiriza abantu bangi mukyale ate mukyali ddala nga muzitoye mumbeera mulina obusobozi munyumirwe mumale mugere mukole okwanjula mukyale munyumirwe mukole n'embaga mukyale munyumirwe lwaki ngamba bwe ntyo kubanga ffe abalokole tetulina gye tugenda kunywa bbiya okuba ndongo kaliyoki kukola ki babula kyonna kye tukola tukikola anti abamu abali ku live bagamba nti tewabayita saabayita okukyala tebayita bantu okukyala bayita abantu abaana abali wanene ku lusegere bano ababimanyiiko abantu era tebakola contribution tebasonda naye mulindeeko genda basondesa ssente mu kwanjula jjukira maama wanzaalira omulungi njagala mutwalireyo akamotoka kati mugenda kusonda mwemuneyitise bino ebagamba mutewabayita leero ogenda bayita era bayita era omwaka ogwo ogujja kawedde mudda pozi twali Masaka kulikayo kuva kwolwo twadde tetuddanga musisinka kuva kwolwo mbadde sinakudamu kubeera obadde okyali mwane muunu so kuyogere ku nnyimba zinena waliwo abaali bagamba nti ate egundi y'abalokole ate ennyimba ze tuwulirako nga z'abalala mbakole eyabwe bateekemu ez'abalokole bokka ngeyo gye biba mikolo tobuuza bibuuzo bingi gwe bakole eyabwe bateekemu nga tebiriimu kubanga nze mba nemanyi oli musumba no ndi musumba ate saaliyagadde nnyo kunzijukiza kuba kyanyiiza kubanga nange nali nakola gundi yange schedule yange nateekateeka nti ennyimba ezimu nga sizaagala naye eri gye tugenze ku buko batusalirawo ewantu gye tuwasa si balokole bannaffe osuubira kukola ki kakati awe nkugambira nti ate batolina kwogera nnyo awe ngambira nti kati kola ki ugenda okola omukolo gwo naffe tulabeko teekayo ebibyo ebitali ntekeyo ennyimba zange nange ndabo babanaazanire ekyo kye nasobola okukola kati gwe oba okinyigiddemu nyiiga naye nze kye nasobola okukola ate kyange kulekayo webale kukola mikolo ssebo amiina omukolo nagukola era nagumaliriza omanyi n'abantu balina olugezigezi ssebo ayagala ategeerereyo maka ge ategeere ne mu nnyumba yo tuveeyo eyo musumba tusimbule enfalasi simbule enfalasi yaffe kyekigenda mu maaso amanya gange nze Pastor Kango Enjoga Abderi ku Believers on the Local Ministries Matugga wekisangibwa tubakubiriza okujja tusabeko ffenna nga olina ekizibu kyo olina embeera gy'oyitamu olina amaziga g'okaaba olina ebirooto by'oloota by'otategeera ebyaddala nga obulamu tobutegeera oba ng'oli eyo nga gwe Mukama akuwadde omukisa okuyamba tekitegeeza kintu kinene kubanga oli mugagga nnyo tulina abaana baffe sofa 32 naye bazitowa nnyo okulabirira mu bupangisa e Kampala wano at the same time okusoma n'okulya
obujjanjabi n'ebirala gwobeera eyo ngo wali yagadde okuyambako Pastor Kango ku nsonga eyo ey'obujjanjabi ey'okuyambako kusoma n'ebirala bambi nkubirako kasimu kange kabeerako ku screen kasembe 12 era obanka bayisomere naye nga mama nga twakatandika tujja basomera masa masa nga tumaliza tusome namba eyo ate nawo ku screen ebeerako ojja kola kyo ojja tukubirako bambi otwegatteko tulina mu kuzimba kanisa oyinza no ganti awo ikabagulire ensawo za sementi 5 kabagulire ensawo za sementi 2 tubeere nga tuzimba ffenna mu linnya erya Yesu Kristo nange njagala mbajjukize nti omukutu gwaffe gwa TikTok kati kweguli era tutema video ezo netuziteeka zino zennyini tuziteeka yawo mpola mpola era onoonya amanya ge gamu Yuginawo TV ojabeera otufuna obulalala obwo bwoyinza n'okubuusa amaaso tubutema ne tubuteeka yawo mpola mpola tweyanza netweyanzeege tusimbula enfalausi kakati leero nyina ensonga zenjagala twogereko actually nabadde nyina okwogera nammwe yesterday naye nabakontakiti nze ngambe enkuba ewammwe efuuse enkuba yadde enkuba yabadde yamaanyi eno season ndowooza ya nkuba ate wano waffe yo teyatonye naye kati twebaza Mukama nti muzze nererekedde tonya neera tetuse era yensonga lwaki sigendeddewo mu service nga tesawa za service zitonse abasumba balaka wakola ogwabwe kakati ntandise bwe nti waliwo tuli mu kaseera ka campaign era tulaba ebigenda mu maaso nga bikambwe nnyo ate no ku YouTube bagenda tugobako ndowooza okwogera ku okwogera awo saategeddewo bulungi kyemumamanya tuli mu mbeera yakasambattuko era amazima gali nti fe aboogera oba abalaatinga eggwanga tutuuse okusanga akaseera akazibu era njagala kulabulako abasumba n'abantu abalala bonna aboogera ku byobufuzi essaawa zino naligambye nti tubyesonyiwe zibasanze kati mweze basanze abatuufu lwaki nalabye akasambatuko nga naye kava ku media eno ogiraba banyabo ne basebe egenda kuzaalira Uganda akabasa media yatandise nadda by the way kaakati mwagala okuwulira ebigambo by'obufuzi n'ebitambula mu maaso mu ggwanga naye egenda zaalira Uganda akabasa media yennyini jjukira waliwo n'omukulu pressure gwe zigenda okukuba lwaki pressure eva kuki okuba omuntu si ku pressure kubeera ng'oteekeddwa akakazito ebintu bingi kati nkubulye nkakasa amazima ga Katonda waliwo abatagenda kalonda abantu bennyini waliwo abatagenda kalonda ate nga bo ogubadde ng'ate kibakakatanyoko nnyo okweronda bano bakandidate bennyini naye nga tebagenda kweronda kubanga ekigenda okubaawo okugenda beera muliro kaakati mu nteekateeka musaale z'okulonda enteekateeka eno eya 5G leero gye njagala tukulembere tukulukutiremu nnyo at the same time gye tugenda beera nga tujabuluzaamu okugitematema okugitegeera programu zaayo ziriwa zituusewa zikola zitya banyabo ne baseba bampuliriza tulabika nga tetukyasobola kutambula myaka 8 ku nsi myaka 8 nga tetunnaba kulaba mbeera ki enkyukakyuka yonna enkambwe ennyo okimanyi nti no mu muteekateeka ya 5G mulimu obulwadde bino bye mwalaba bya COVID-19 kituuza mu 5G waliwo obulwadde bugenda okujja nga bw'amaanyi nalabye jjo Katonda yampise nayogerako nange mu bbanga ki okwosajja ekiro ekyakeseza gyo ensonga lwaki jjo nabalemeddeko nnyo ne mugaa nti enkuba etonye ewammwe temusobodde anti ngamba obulwadde buno bugenda kujja mu bbanga ki kino simanyi bbanga ki gye ligenda kujja naye nalabye nayingidde wansi w'ensi eno gye tuliko nkifuna kati wennyingira wansi w'ensi nendaba ng'ensi evunda nga wansi w'ensi wajjuddeyo mpompogoma oba nnyinza bagamba ntya ne mutegeera ekintu kino eno omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba nti Kango genda ogamba abantu bange beeteeketeeke waliwo enkola nnyingi nnyo ezitandise naddala enkola eyatutunze naye erimwa abantu abo batalina Kristo yenkola eya national ID empya
Zino IDs affe ze tuli mu kulinuwalinga. Mama. Ziriko ki? Zigenda kubeerako full completely nga zikozesa 5G. 5G. Era zino 5 kati mu bbanga tono nnyo bajja launching 6G. Kati mu bbanga tono nnyo 5G no gyogera unenze sigitegeera bulungi. Network. Togimanyi. Nyinza okuba nti ntegeera birala. Kakati simu. Twali tukozesa 2G, tuva ku 2G, tugenda ku 3G, tuva ku 3G, tugenda ku 4G, katuli ku 5G. Tuli ku internet. Okay. Kakati 5G. Eyina enteekateeka zaayo okujjuliriza enteekateeka eno ya New World Order 5G. Kakati waliwo kati IDs neno zigenda kikola batya? Nabadde mpulirako akatambi k'omusumba omu wane waffe Uganda ng'agamba n'akozesa statement n'agamba nti kakati mu bino biro bye tutuuseemu twagala ku activatinga kye tuyita oba yakiise naye yakonye ku 5G naye nga kyali kugezaako okusimba mu bantu okutegeeza abantu oba ayagala ku representinga kino eri mu kibiina kinene kya Illuminati ekitandikiramu emivuyo gino gyonna. Enkola ya 5G erimu ebyaba Illuminati nnyo mu bitandikira. Kakati nagenza okuyingira wansi w'ensi Mukama yantutteyo ng'ayimiridde ku bintu bino wammanga. Yantutte n'angamba nti Kango enteekateeka eriwo gamba abantu bange beeteeketeeke kubanga teri muntu n'omu ayinza kugiwona unless ng'akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Bino bye tubeera twogera bulijjo nti twerekereze olina okubeera nga weerekereza byonna. Banyabo ne basebo this time around olina okubeera nga weerekereza kyonna okubeera nga owona enkola eno nga nerekereza. Enkola eno bino bye biki byekola oba byekozesa ekisookera ddala kyesinza okukozesa okusaanyaawo ensi bayise madagala ze tumira simanya amakerenda ge tumira. Kati nina kwerekereza biki? Tugenda kudda waawo I think naye kansooke malogazi yamuko waneeno sobola okubalaga enkola eno ya 5G network gyenjagala olwaleero mutegereko. Kaakati waliwo amakerenda ge bakoze naye gonna bagazimbye okutta enkwaso z'omuntu. Enkwaso nzimanyi mu basajja. Buno butofaali bw'omubiri obulwanyisa endwadde obulwanyisa omanyi buli kintu kyonna ekitambula even bino ebireeva okumera biina sisitimu yabyo munda. Buli kintu kyonna ekiri ku muntu kiina sisitimu yakyo munda etambula. Kaakati ebyo ebintu abazungu babikoleredde okwagala okubimalawo mu amaanyi sobole okufa lwa nsonga mu nteekateeka ya 5G baagala kuleka milioni 5 buli nsi. Uganda bali mu bukadde obukunukiriza mwana mu kankubuulire wanene waliwo omukulembeze ana gagende wano waliwo omukulembeze ayinza okudda ku ntebe yaffe. Ayinza oba agenda kudda nkubuulire ayinza okudda ku ntebe yaffe nga yafuga naye yamaze dda okutula endagaano n'Abamerika. Ndagaano kyate kyalina okubawa buli kaseera aba mu ndagaano ezo zefe nga tetulinayo. Yamaze dda okutula endagaano yasayininze ne Donald Trump yasayininze endagaano eyo amazima ga Katonda mu ggulu. Ate ekirala agenda bawaki abagenda bawa amataka abazungu bagenda bawa amataka era bino bye mwawulira nga bagamba nti no abantu bagenda kujja basengukira eno balina bo kye babala abantu bajja bo balina kye babala ababundabunda kati bo balina kye babala nga kinene nnyo kya buziba era nga kizibu kya kutegeera nga nkikunyonnyodde wano eno nga wendi mukunyonnyola okujjako nga tufunye babala kaki muganda wange babala okuleka milioni 5 ez'abantu mu nsi eno Uganda ne walala
baba lokuleka milioni 15 milioni 5 buli nsi era buli mukulembeze w'eggwanga yasayininga dda kakati bakikola luli mu kusooka ne kiremerera kubanga Katonda affejjukira ebyo nabe nga babikola Katonda ali naffe nga banda Uganda Katonda ali ayagala nnyo abantu be yakiremesa ku lwakaseera ako n'atuwaayo omukisa okwetereza kati abantu bo mu kikoma kwetereza abantu bo bannange tebabiraba ebyo kuba tebafunya abasomesa kyekivola bawali mu kubikulirwa 13 olunyero 18 yagamba nti awali okutegeera omugezigezi abalirira omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omwana w'omuntu era gwe muwendo gw'ensolo 6 mu 6 kakati Katonda atumyeyo abantu abajja okuzibula abantu amaaso okubaggula entegeera zaabwe n'akutuma ojje ayogereko eri abantu ayinayo abantu bayagala nga olaba 5G we yagala ya abantu milioni 5 buli nsi ne Katonda ayinayo omuwendo gwe gwayagala bano babala buli nsi bagirekemu abantu milioni 5 ye Katonda yayagala abantu be babeerewo ye Katonda ayina omuwendo gwayagala era bayagala abantu be babeerewo kakati enteekateeka ne ya New World Order nga tuyimiridde mu department ene ya 5G bamazeewo nature ekitegeeza bino betulaba tekinologi akula balina bye bayisaawo kati kankubuulire bamazeewo nature okimanyi nti nno kati basetinga eddiini yammwe eno ey'obulokole ey'obukatuliki ey'obusiraamu buli ddiini bagisetinga bagireeta nga bagizimbye nga bakibaze babawa endagano babawa script kwe mugendo tambulizanga eddiini bo balina ensomesa yaabwe nga bakozesa Bible yennyini nga bakozesa Qur'ani nga bakozesa ebitabo ebirala ebyekuusa ku nzikiriza ne bajjawo ebintu ebyali badde bitukiipinga okusigala nga tuli seefu mujjukire nyabo ne basebo kano kengenda okwogera mulabika munyiize kubanga ogedde ku ddiini zammwe naye mba mujjukira COVID-19 nga amaze okutukwata nga tusazeeko tweyotezanga abalokole abo mwakkiriza ni ateyoteza teri ateyoteza nkubuulira abalokole mwakkiriza ne mweyotezaako butereevu anti okweyoteza si kya sitaani ati mwina egundi anti kino kyendi mu kugendako bamazeewo nature okimanyi nti ffe tulina amayinja ag'omuttaka ng'oteekeddwa okutambula n'akatundutundu k'ejjinja eryo mu ggwe ate ebyo sinti bye mwayozaawo n'omusaayi kati leka nkuwe eno 5G network eno ogiraba gana amasimu ge tukozesa gano galimu 5G network naye okimanyi nti nno mulimu ekirungo bakiteekamu nga kyenkananga akaweke kakasenyu oba kakasukaali kebateekamu nera akasika network okubeera nga mufuna network mu nsi zonna gye muli etubeera ntuwuliziganya kalinga akaweke kasukaali kayinja kebateeka ku simu kyokka ne wano Uganda weegali aga amayinja ge bakolamu akantu ako kakati waliwo amayinja amalala nga mawonya gogamba ku mulembe gogamba lwaki waliwo ebintu nno Mukama byandaze olwaleero ne mpuliyanga n'okutya ntidde nga neŋŋamba ngenda bitandika nti obyogerako abantu Katonda tayagala ddiini tayagala ddiini lwaki ati Katonda tayagala ddiini olw'okuba Bayibuli yagamba nti teri aligenda eri kitange nga talokose nga tayise mu nze kati abantu ne tukola eddiini y'obulokole naye namubuuza obulokole bye biki Mukama wobanga ogambewo otyo naŋŋambe obulokole kitegeeza ku it is to reconnect with who? To God. Naye tekitegeeza nti no tukole ekibinja ky'abalokole be church eddiini y'abalokole wabula iye amazima okulokoka nina kulokoka nga ne connectinga eri Katonda ng'oconnectinga eri Katonda so si kulokoka nti nokola ddiini naye engeri yokka yo connecting eri Katonda okuyita mu Yesu kakati ekkanisa bino ebizimbe betuzimba nakati tuli mu kizimba tusonda era tubasaba mutusondereko ekyo kifo nganze bwe ntudde naawe kati waneno okimanyi waneno wentudde naawe ku seti kuneno n'oli akwata twagala kumwebazaako mukulu
ko kamera tayagala kumwogerako abalwaki abantu bamu tebagala kamera lwaki abantu bamu tebagala boogerako omukulu bamuyita Abu kamera kwali era yatufudde kino kyonna era tumwebazaako mu linnya erya Yesu kati buli wetukuŋŋaana wano tuyina kye tuyisaawo kyekivola Bayibuli eyogera mu Matayo negamba nti amazima mbagamba nti bwe munaakuŋŋaana omu oba babiri n'abamasekati gaffe kitukakatako okukuŋŋaana ate oli batugamba nti bino ebya fellowship bye bisinga okuba ebirungi anti era kyendi mu kwogerako siwe kiri kaakati naye twatuuse ne tukitwala ku mutendera nti abantu tetukyali respectinga prayer altars oba kitwaliise obutuuti weteeseteese nti Katonda wano wetumusinkanira omanyi okola ekkanisa it's not it is a call Katonda akuyita n'agamba nti Pastor Kango gwe mpise okukulembera abantu kati ate ffe tutuuka ku eyo level tutuuse n'abalala ne beeyita nga babalabirako nabo ne bakola ebyabwe nga tebafunye na kuyitibwa ne bakola ebyabwe olw'okuba bakopa bizinensi kati ne kibeera nga ate kyonoonese nnyo ne bakijja ku level ey'okubeera nti no twalina kukuŋŋaana babiri basatu tukonekitinga eri Katonda tusabe ne batandika okukola bizinensi ne batandika ogiyita ekkanisa ne batandika ogiyita eddiini y'abalokole naye ng'ebyaddala ekkanisa yeggwe omuntu nze omuntu yeggwe ekkanisa era obutuuti obutukuvu Katonda mwatuula sikeeka akatuuti kaffe kano ketusabirako ketwateekako kapeti ennungi akali maaso omusumba watera okuyimirira awo siwe watukuvu wa Katonda awatukuvu wa Katonda gwe wano ku mutima gwo wano ku mutwe gwo okubeera nga endowooza zo zonna ziri eri Katonda okubeera nga omutima gwo guli eri Katonda nga tosobola kuvaamu kikolwa kibi ye yeekaalu ya Mukama yeffe ffennyini naye kati abantu balina enkola bo gye bagikozeemu ebyaddala ng'esusse bano aba bulijjo oba abasumba bennyini abasumba kaakati Mukama n'aŋŋamba nga maze okulaba ensi esaanawo ensi evunda ensi ejjuddemu empompogoma wansi eyo nga ndaba galandirandira ndaba amazzi gagenda gatonnyerekako eyo munda omanyi okubeera ng'oli wansi oti ng'olaba ensi esigazzaako akantu katono nnyo ensi esaanewo ensi essaawa zino bannyabo ne baseba bampuliriza tekyasobola kuwangaalayo myaka mingi nnyo ensi yonna kakati zino alien ensi yaabwe zo basooka dda ne bagyonoona nabo baatandika nga bantu oba bajjula nga banoonya eno 5G network enteekateeka endala gyesinza okukozesa gyesinza okuwanguliramu ensi yaffe bannyabo ne basebo tewaliwo walala wonna family planning mugenda tandika okuzaala ebisodde naye family planning yatandika dda naawe yatandika dda kati kankubuli waliwo enkola ya family planning nze nsobola okukola family planning nga nkozesa abo medicine nga nogawo omuddo ekyo Katonda kyeyali yateekateeka kikkirizibwa naye lwakuba envuunula y'abalokole gye mwazze nayo amakanisa ekkanisa gye tuyite obulokole buvunzizza ensi musumba leero nsi oli munyiivu kambabuulire nze nalabye ate nze wendaba nze sisirika ate sifaayo oba olyankyawa oba olyanjagala abasumba banno batera okuyisaamu akasimu kubyogera ne baŋŋamba naye musumba kange kyoyogera si kituufu tokiddangamu konze gwe nayitibwa naawe mubuuza nayitibwa naawe toddangamu kuŋŋamba nonsense okimanyi nti sigweka agenda mu nsi isima y'omwoyo abagendayo oba bakusangayo bakayana waliwo omusajja waffe oli oba yani erinnya atera okuwabuula ng'agamba nti ye wagendayo alabayo birala kati okumanyanga kyenvudde kubuuza nti abasumba banno tebakwisaamu entegeera zaawukana kati omanya nti no Uganda yokka tosobola gitambuza ku bigere nsi ya myojo ogenda okutambula ogimaleko ekitegeeza nti osobola okuba nga otuukira walala no naatuukira walala so njagala kukubiriza Abannayuganda nti mwebereremu ensi egenda kusaanawo era nga omulaba alien ezo zijja bumenke n'abakazi mugenda tandika okuzaala obumenke olw'amakerenda olw'empiso ze mwekuba olw'obuweta bwe muteekamu muno mikono
Obalabadde. Nze kugambye mba munsi y'emyoyo. Ate nange ebintu ebyo nabikolako. Wamma. Kati ngero tuka munsi y'emyoyo kinyangwira ate. Okitegeera amangu. Okutegeera amangu. So, zino enkola za family planning ziri mu 5 bannange mbi nnyo. Era njagala kugamba na Uganda nti waliwo omuddo gwa bulabe nadanga tugumanyi. Waliwo kye bayita ekisogasoga. I don't know simanyo waliwo amanyi ekisogasoga. Naye waliwo omuti gwe bayita ekisogasoga. Kati omuti ogwo tugukolamu family planning eri abo. Ekisogasoga. Ngeri abo. Okay. Kakati waliwo ebintu bingi nnyo betoolo kozanga biri abo naye nga sibye bino ebintu by'abazungu kati abazungu okufuga baba kakubuliyeko muganda wange saagala twesiriwaze waliwo omuntu omu yagamba nti ye ali mumpi amanyi bana Uganda mwetaagamu embooko nasaba Katonda namuwanvuya mumpi muki nga mumpi mu size. Okay. Nga mumpi kati nganze mbali kwa masajja abampi. Tewali buzibu. Kati nasa Katonda namuwanvuya. I don't know era saliyo. Era yo sigenda agenda yo. Naye walabanga naye family planning. Njagala nnyo ku bazungu bagamba side effects za sex. Tulo. Na lubuto na ndwadde. Kakati abana Uganda bagatako oba ensi yonna yagatako n'abazungu bagatako olubuto bagitwala nga side effects. Naye omuntu okuzaalibwa it's not a mistake. Ati nze otudda kugundiya ku side nti muzino habo nazo zisobola okukola family planning ate nga neza abazungu nazo zikola family planning nze ndabira tuba tuli ku mulamwa gwego mujasa tukyusizza nkola nti era sigala family planning era bali mission yawe betukiride kubina ebintu nayingidde buziba nendaba y'ebintu ebyenjawulo kakati omuntu omulokole ng'oli buziba osobola okusaba Mukama n'omuganjagala nzala abaana bange nga space nze ng'oli buziba n'osaba Mukama nekyekola kyokka naye ate Mukama ogamba yali musiru okutonda ye omuddo ogwo nga gwagundi nga gwa family tsogo yambisa mu nkola za family planning gwa ye yali musiru nekigambo family planning nabo bakivunwawe family planning bade manyi kwe kuteekera family noji planning nate mwe mujiza mu bino ebyokuzaala nti ku spacing abana lwaki twakita kimu child spacing nanti awo bakusoberera naye kakati eyo njagala tuveeyo tewali buzibu njagala kudda abantu bagenda zaala obumenke okuyitamu enkola ya family planning ne waliwo enkola etali ya ddogo etali ya kubanga bone eddagala ezzungu balita eddagala zungu erya abo balita eddagala lya bulogo temulaba nti n'Abaganda muli basiru abaddugavu muli basiru bana Uganda muli basiru oyita otya amakerenda g'abali nti go ga kizungu era go siga bulabe kati gwe omululuuza go noliyita eddogo bana Uganda mwine ebintu bye mukola nga mweke nyini mwa abesembya babuulira amazima ga Katonda mu ggulu era mbagamba nti bwe munasigala mutambulira mu bintu bya bazungu akabaate kabagwiridde ebombo ddogo naye gundi ki omululuuza ddogo naye amakerenda g'abazungu simanya mpikulopusi onywa mpikulopusi n'otandika ofuka omusulo nga gunya mpikulopusi n'onywa mpikulopusi n'obeerawo nga totegeerekeka kati nze njagala mbagambe mwe bana Uganda mwe abejiragira mwe abebuzaabuza mwe network tosobodde connectinga nansi ya mwoyo kubanga weetaagayo akantu akamu ne kakulema okukozesa kati gwe n'otandika okugaa nti no ate kambabuulire waliwo ekitufu kyeki ekitufu nano teri baddogo ekitufu eriryawa noli Baganda ye nze nawulira konti dine dagale zungu laba likola mu binero byetwite kankubulira ate bo banjawulo mu bali abantu bakwata abantu babitunya abimba bijja maziga muno ebyo bidagala ebimba bijja mu bwongo
ekyo mwakiwulirako nawulira byamaziga ebimba bijja mu bwongo buno obwongo bw'omuntu mu nsigo zino balina ebirungo bajja mu bantu muno ne babawa ne munywa ly'eddagala erizungu eryammwe omululuuza ebbombo ebyo mubiyita ddagala lya bulogo ebisogasoga mubiyita ddagala lya bulogo kwegamba olw'okuba babazimbamu ekyo bannayuganda tuzuukuke bwe tuba twagala okuddamu okukuma ensi yaffe okumala ebbanga ettono tuteekeddwa okudda ku nature. Oli agenda kwebuuza nti olutalo olwo luli wakati wo n'abazungu kati we bituuse lutansebeera wakati wange n'abazungu n'abannayuganda ababalowooza nti abo medicine dogo waze promoting abo medicine nina company yalyo kati ate lwaki ngipromotinga oyinza okuba waliwo agenda okuwayo akasente otandike nga just wano oli mu kupevinga bwe kaakati njagala okitwale nga bw'oyagala naye njagala obeere n'okutegeera tokikola just kulowooza just njagala olowooze lwaki ngamba bwe ntyo ampuliriza ddala twalisaanye twesige walisaanye gwe mu njuyo weesige neyiba mu njuye wakaawo weesige neyiba oba walisaanye weesige oyo gwobeera naye mu njuyo oba weesige ono gwobeera naye mu njuyo kaakati mu Uganda okimanyi nti nno nali ndabako omanyi kati natandika n'okubeerako n'okunoonyerezako okutonotono nga ndaba North Korea ewa mafene John King John Jongo nga ewa Kim nga tubasinga ebyobugagga ebikola bomu za nuclear n'ebyobugagga ebyomuttaka tubibasinga ewa Kim Jong Un ngamba wane waffe Uganda ne just tumanyi bikozesa obadde okimanyi nti bayina waliwo akantu kano kwe bakozesa ku nnyumba okwata bomu laddu lightning arrest olowooza kalimu ki kopa tumuyina wano mungi yagwayo ekirembe ani akugamba ebyo kirembe tebakyaliyo mirimu ani agamba ebyo nga ne waya za kopa ziri wano zitambula bayinza okuba bazijja bweyo okimanyi nti nno bazijja Congo okimanyi nti nno waliwo Blackstone oba omusota olio sinoleeta ataako omusota kati katwogereko omusota ge tuba tukozesa kubanga mukamanyi gwolowooza lwaki akayinja ako kateeka kubwa omusota we gulumye obusago ne butasobola kutambula kakati njagala tugaziiza wano obwongo mulokola mpuliriza njagala tugaziize wano obwongo ku Blackstone kati waliwo ekirungo ekiri mu mayinja ng'ekirungo ekyo nga ne wookwatako akantu katono nnyo bwe kati oba n'okateeka oba mu njuyo ng'ensi egenda beerako connection jinja ki kati kankubulire ejinja lya Blackstone lyogamba mbawerako example okimanyi nti nno mulokola mpuliriza okimanyi nti nno omuzungu si mugezi kusinga omudugavu okimanyi nti omuzungu si mugezi kusinga ate batya naye okimanyi nti nno omuzungu yeewewula mu nsi ey'omwoyo okimanyi nti nno abasajja abo n'okukola ebikolobero tebabikola nga ffe wane waffe Uganda bo bakola bitya balina ebikolobero byabwe bakola kati ng'obusiyazi obutamanya Katonda naye bajjudde amazima abazungu ku makobero gaabwe bajjudde okwagala ensi yaabwe ensi zaabwe tebabyagala mu ngeri ya Bwakatonda naye nga buli kyakola akikola nga kiri pure kaakati mulokola mpuliriza nawo nga tugenda vaawo akikola kiri pure erifa abaddugavu oba eri banne eri ensi ye ffe tatwagala kati tosobola kusanga wanene waffe era kano kabere kalowoozo kwa gavumenti mu nsonyiwe naye kabere kalowoozo ka gavumenti ne gavumenti mwesudde nnyo gavumenti ya Uganda mwesudde nnyo obatandisa abasajja abanoonyeza President Yoweri Kaguta Museveni akalulu plus abasajja abanoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu abantu abanoonyeza bannabyabufuzi akalulu njagala tubeereko n'akalowoozo okuva n'olwaleero nti gavumenti kyekintu ekisibukamu ssente zonna ze tukozesa naffe abaana b'abantu nti leka we tuba tuwangudde akalulu Museveni woba owangudde akalulu taata nkwegayidde abali mu department y'ebyenjigiriza bawe order etya bagambe nti essomero lya gavumenti tewaliwo essomero liyina disinga lya private
kunyirira bunene na kunyirira na standard bagambe nti eddwaliro teri ddwaliro linasinga ddwaliro lya government kisoboka obuntu butono nnyo ku sente ekola enguudo naye olaba tusobodde okukola enguudo zino za ni bypass tusobodde okukola enguudo ogenda side z'ekyanjawo Kisaasi n'olaba enguudo n'ogamba butuufu oyingira mu kibuga Kampala n'ogamba butuufu Museveni okoze Museveni weebale otamanyi nti tubanjibwa weebale nze batubanjeyo naye nga tukoleyo amasomero mwewolanje naye nga weebiri osobola okusanga nga Uganda erina amasomero olowooza nga ameka eweza emitwalo 5 ey'amasomero ya gavumenti girabika gisinga nawo egiwera aga gavumenti egawera aga gavumenti kati mwewoleeyo ku ssente mukole essomero nga lirisinga nga naye ya gavumenti eddwaliro nga lirisinga naye nga lya gavumenti kwegamba buli kintu kyokola wane waffe kibeere nga kyekisinga anti wano sector naye kati gavumenti yaffe ya Uganda Mwami Museveni era president waffe tukwagala nnyo weebale nnyo bali eddala naye abantu botadde mu department wane waffe Uganda okuyingira Uganda kintu kizibu nnyo anti ebintu byonna babyejjako ne babiteeka mu private sector twabeera wane no ku online ne tulaba akamotoka ne mukwano gwange manyi njagala gulayo emmotoka lwakuba sente sinaziweza ati ne tulaba akamotoka nga nyina obusobozi obukagula nga keetaaga $2,200 $2,200 za sente okagula eddupa Japan $2,200 za sente waaye nze tebifuna calculator mu abasoma zisasoma kale tugene mu maaso kakati nga nsobola okagulayo naye nagenda okukabalirira shipping okatuusa wano Uganda n'omusolo nga guwedde nga kajja beera ate kakozeseza $3.5 $2,200 teziringa miliyoni nga 6-7 ziringa mu miliyoni nga 2 nga meka nga 10 nga 8 plus 12 ziba ntono something like that $2,200 $2,200 neda ziba mu miliyoni nga 9 okay tewali buzo kakati mulokole awe njagala okusabira mu bwetowaze ne mu kwagala Kristo nti tutunuulira ebintu ebyaffe bitugasa tuleke tunuulira bintu bigasa balala kati mbadde nkugamba nti ensi yaffe y'omwoyo yaggalibwa yensonga lwaki esobola kukolayo wadde akagaali yadde akanyonyi ensi y'omwoyo yetugaana okukola ebyo yetugaana okukola ebyo yetugaana okuyiiya lwaki tukoppa ate okukoppa n'okuyiiya kyeki anti kati bali bakole okimanyi nti n'omusiru nze mbayina abaana wanene wange wano omuwa ekigambo nga bakola omuwaaka n'okimuwandiikira awo ekiramu n'awandiikira n'amisingamu ennamba okimuwandiikidde n'omutunula n'ogana asomesa bannaye balina ebizibu omuntu omusiru tamanyi kukoppa obadde okimanyi ekyo omuwandiikira wagenda okukoppa n'akikoppa bubi ensi yo y'omwoyo ebeera etya kakati abasajja banene balina engeri gye bawewusa ensi zaabwe z'emwoyo nga bakozesa nature abazungu bo bali ku bya nature era mbuuza Mukama bali ku nakyo kati ffe tulina amayinja ge twakozesanga edda mu ssabo okutiisatiisa kati nga tukwata omusota ne tuguwangulamu amannyo omanyi ebyo mbimanyi omusota oguwangulamu amannyo mba ndaba olulimi lwosinga obusito obubi oba mannyo ate olulimi luluma olulimi mbale nga lwe lusala ne luleeta obusago nedda mukwano lulina mannyo obusago buva mannyo obusago buva mannyo amannyo gali gabeeramu obutuli munda mu go era oluba okukulumayo katwe nga kasindika obusago nga buyita mannyo muli nga bukuyingira olulimi lukola mulimu ki kutiisatiisa ndowooza kutiisatiisa kyetugamba kati ffe twakwatanga emisozi ne tugiwangulamu amannyo nga twagalayo ku busente biki ebyo n'okwata ogwo omusota n'ogwezingiriza wano eno mu bulago then womala ogwezingiriza wano mu bulago n'ogutwala kati twalinanga amayinja gali awo ku luguudo olugende egundi olugende Kabaale nga tukwata amayinja ago ne tutambula nago ne tugenda nago ne tukwata mbwe eddagala ne tumikisingamu amayinja ago nga tugakonyekonye gaba gansaano kati bw'okwata amazzi n'omansabuka amazzi amayinja gali ganyooka omukka mukola zi chemical reaction yawo kakati abantu ne bagamba musajja amusindikidde eddogo abesa batuzanyiranga ku mitwe
kakati olaba ekintu ekyo kikabwe ekityo mulokole wali amayinja agali mu Uganda ngalina enjawulo lisobola okuleeta mu bulamu amayinja ki luno lwazi just awo ndo wenkusabira mulokole weetereze mayinja ki tugasanga linda mukama tanangamba ne yangambye yandaze ebintu ebyekikanga ekyo akati amayinja gena linda yokogana obanga agakopa obanga amayinja gano getwita amazungu ga cyuma naye nga mazungu mawunde bulungi bwegati ago gemba nfuna owange ati nze ngambye ko funa amayinja nawe oyagala kunjogezaako abalokole abasuula ebyabwe ne bakola ebyabwe baagala basuula ebyabwe ne bakola bye baagala oyagala kuntwala eyo so mulokola ampuliriza njagala kwegayirira olw'ekisa kya Katonda tuguka amaaso amaaso gaffe gaguke era mwene nteekateeka mulimu ekintu eky'obulabe ekigenda okujja akalulu kano mukalaba tukalimu gye natandikidde gye kagenda omalanga katutwala wagenda beera wazibu nnyo era Munnayuganda ekkiriza oba ogaana zitusanze akagenda tutwalawe lwaki gye katutwala gye tugenda okuggwera bigenda kuggwera bizibu nnyo ate bigenda beera bizibu bitya nga tugenda kuggwa mu ssanyu nga tufunye abapya muganda wange betwagala betwerondedde muganda wange Uganda egenda kusanga obwavu mu nteekateeka eno ya 5G abakulembeze bonna bamaze dde okusayininga baleeta obwavu babuleeta bati basiba ssente anti wano mu kalulu mpulira bazifulumya era batandika zifulumya ali eri mu kamyufu k'ebibiina muganda wange kati bafulumya baba ino zitujjamu ze baatuwa bawammeka 15,032 basomba abantu n'abatwala ku ziraale ne baba wammeka zikola ki ati baba bazifulumiza nawulirako awo ekibiina kimu bino ebipya bayidaye bagenze ne ku TV siba batandise n'okusonda mbo beeyongezeemu kubanga bajeti yaabwe ngeri eyo mu bubumbi na bubumbi mbu kineeno twakibalira obubumbi busatu kirayo twakibalira obubumbi bubiri nezikwamu kaakati kankubuulireko muganda wange kiteeza mu kalulu mubaamu ssente nkwata akawumbi olwaliro nenzija nako ematugga nengenda ngaba emitwalo ebiri ngenda okumalako matugga nkaweddewo ate nga nekyo ino gaba olowooza matugga waloba n'abensaniya olowooza matugga ebeegenzeemu enkyukakyuka tebeamu ntuukakyuka kakati bagenda kuleeta obwavu mu nteekateeka 5G nalabyemu obwavu nga bungi nnyo nga buli kintu kyonna nga tukyewola nga tewakyaliwo school fees wagenda wakutwala abaana ku masomero nga tewakyaliwo omuntu asobola kugula kibanja bagenda tandika otukozeseza ku mabanja ku looni nga ate bwe batuwola bennyini nga batuwola basobole otufuula abaddu lwaki tusobole okuwandiikibwako akabonero kali mu bwenyi bwaffe akalukaga 66 yendagaano gye basayininze ne bali ezo endagaano ze bakoze era twayingiriridde dda akaseera akazibu banyabo ne baseba bampuliriza njagala buli omu ejoli of Kamiro osabire eggwanga ate obeere mweteefuteefu tokkiriza mark of the beast ku bwenyi bwo kubanga mark of the beast ku bwenyi bwo etandika ddi ku lunaku lwokeera ku makya ggwe ampuliriza n'otandika okukozesebwa ng'omuddu abantu mwenna abali mu nsi z'abazungu abasasula zimogeji amabanja ago muli mu buddu mwawambibwa temukyalina budde bulowooza Katonda buli kadde time for bill tulina okusasula mulina okusasula kakati awo mwolekedde akaseera akazibu omusala gugenda otuuka ng'olwedde tolina wadde nga tolina wadde 10 kakati byebyo ebyatuuseewo byebyo bigenda okubaawo mu nsi yaffe Uganda bituuse bisembedde bituuse okubaawo ate nga n'ensi yaffe eyimiridde kati abaga eno mu buliwo ng'ovudde ku ebyo nga si mu bbanga ddene nnyo mugenda kulaba mu mawulire mugenda kulaba ng'ensi eyawukanyeemu ng'eyawukanyeemu etya omanyi okwawukanamu wali olabyeko olwatika lw'omutaka nziraba enjatika z'omutaka ezo zigenda kubaawo nga naye lunene luno nga luliko nga ne fuuti ng'eringa Rift Valley bwetyo nga luliko zifuuti nga 5
ensi egenda kwawukanamu ng'ensi yawukanye mu continent zino zigenda kwawukanamu ezisinga continent zigenda kwawukanamu mu nteekateeka eno ninako ki ekigendo zireetera kwawukanamu China yaweebwa obuyinza okubeera nga yefuga Africa era mu ndagaano zaabwe zibalina America n'abalasha n'abachina omuchina ayina ofuga America Africa omulasha afuge Asia America n'afugawa America afuge Europe ate era asigala nga yalabirira Africa ne Asia nga ne China yafuga kyekivolaba sente abachina bagenda tandika okumansula sente mu Africa muno nga bawula billions kubanga bayina endagaano ate kirungi ffe tetubalinaako buzibu bawola government ffe tulina buzibu kyate ate nga batwala byabugaga byaffe amataka gaffe ge batwala boku mwakubo gwe Uganda okola mistake ku kubo ng'ovuga gwa musango gwa nagomola kyokko mugwira wakola mistake ku kubo ng'avuga bamutwalanga mugwira njagala government ya Uganda mbeera nga mulowooza nnyo ng'era mutegeera bulungi mbeera wabeerawo omugwira ze nakola omusange waffe Uganda tumukube emboko tumukole nga omugwira wasanidde okuyisibwa wabula abana Uganda etukola ngaye batukola nga tuli eri wabula muna Uganda singo okola ekintu kyonna nga kimenyeseeko nga naye si musango gwa nagomola nga obanga si kubina ebintu ebiri somehow mbadde nsaba musango gwa bulijjo mutonoto tukikwate nga abana Uganda tetusobola kusinza abali ate tulina okuyigiriza abalala essomo balina olabirako ono gwe tufunye ono gwe tuba tufunye ng'azza omusango nagamba omuntu ajja kugenda nkwate muwe emitwalo gyange oba 5 oba 10 mutereke ekikolimo anti mwagala yigira kufe kenyini anti ono bamusiba ku mitwalo gyange 10 njajja okunzijako mu bulya w'enguzi oba mu lukujjukujju nja kuteerako ekikolimo agende sente nga tezimuyambye mumanyi lwaki bana Uganda tugenda mu maaso tulya enguzi bagambe kati mu kulya enguzi tuzigenderako ebikolimo ababoda beefuulya abasaabaze batutte abatakisi beefuulya abasaabaze batutte bavuga no change mbamanyi twafuuka abantu babi nnyo to the extent bavuga no change kaakati mulokola mpuliriza nkusaba era nga nkwegayira ku lw'ekisa kya Katonda ono gwe mbagambako tutandika okweyisanga omulokole bwe yali badde yeeyisa tutandika okweyisa bulungi kubanga tutakikole ensi eno egenda tufuukira ensi nze kankubuulire gwe ogenda ku makya n'okola obukumpanya lwaki abana Uganda tebaggwako bizibu okedde ku makya onsanze mukubo ntambula n'onkuba engumi nonzibako akasawo kange mu kasawo mwe mubadde sente z'eddwaliro kati ekirwadde kino ekibadde kyembadde ngenda okujjanjaba kigenda kudda ku ono nga gwe tomanyi transferring kubanga lwaki kubba ng'obadde ogeranga mu ddwaliro mba nkubyeko n'ekirwadde mukama akola bw'ati mukama tagaba busobozi muntu kintu kizibu oli kyatasobola kweŋŋanga kakati kitegeeza nti singa onaatwala ekizibu kyange otwala sente ez'eŋŋanga ekizibu kyange oba oyingidde ekizibu kyange kiba kitegeeza kino kigenda kudda kwolinze wano mba mpona abantu ku nguzi gye bawadde otudde mu woofiisi ne bagamba buli muntu ajja mu woofiisi olina osooka musasuza okufuna kyayagala obuweereza abo buli wekikola bwotyo obeera olina omugugu gwe weetikka olina ebizibu bye weetankuulira mulokola mpuliriza njagala tandika okutambula ng'abalokole tandika okutambula nga wetuteekeddwa okutambula either tugenda sigala nga twonoona embeera mwene enkola njagala bannange tukomewo wano eno ku interview kuno tutemeeteme enkola eno nga tuli mu kupapa nga tukwata kimu ku kimu abantu bano bategeere ensonga eno gyengezaako okwogerako era nabuzeemu mu kyamayinja ge wagambye ekyamayinja ge nagambye tuli mu kubuuza mukama atubuulira amayinja gano agatunnyonnyole kubanga tulina kapasite egafuna wane waffe weegali gabbeeyi gabbeeyi nze ngamanyi naye nagenza okugalaba nga gabbeeyi nnyo olwedde wagalabyeko nagalabye mu nsi y'omwo nagalabye gabbeeyi nnyo kakati naye ngenda munoonyereza ate nga wembuuza mukama
wekiba kisoboka tuligafuna andi bali bajaga awo tuwa tutandise okukola nga bali eri bamama gondi abalogo okay awo ndifuna answer jemba wakasasi na kikola okay ate era sirowooza nti ngenda kikola nego wagalabe nga gasobola tutaasa gasobola okomya okone communication waliwo abantu batakyaloota waliwo amayinja agagatta ensi y'omwoyo nga mayinja bano manyi kiba wakati wange n'ensi y'omwoyo anti wakati wo waliwo connection yenfu nagambye waliwo akayinja ke bateeka mu simu muno ngateekamu ngakawekekasika network oba okitegeera kakati mukwana mpuliriza njagala kumaliriza nga bagamba nti mweteeketeeke ensi endala America, Bungereza, Russia, China, ensi endala zonna ezikulakulanye wane Uganda, mu Africa, mu Egypt, mu nsi ezikulakulanye batandise osima banka wansi nzitegeera basima ebinnya ne bakka mita 10,500 lwaki babisima mu Africa bagenda enenkola yatuuse tebe tubimanye eyo mu bazungu bino mwe muyinza birowooza nti ate biki naye ensi egenda kuzindwako ekirwadde ekyo ekinene bekweke wansi kati abantu bekweke eyo miliyoni 5 gye zigenda okwekweka era bano abantu bebawa ettaka eno e Uganda tebajja buzi nti no bagwira balina emirimu gye bajja okukola era abantu abo ojja kulaba nga abasinga b'Amerika tubanoonya gye beekwese tetubalaba okitegeera bali eyo basima bankers ye mission enkulu balina bankers ze bakozesa bakozeewo zi banka nga nnene wansi eyo bakka basobole okubeera nga bafunza nga bafuna gye bagenda okwekukuma naye gwe Munnayuganda otudde otunula butunuzi bwo tobitegeera wetwogera ebigambo bino oyogera bigambo bya bwewussa njagala tugulewo endowooza zaffe tuzuukuke akaseera ke tuyingiddemu kaseera ka kasammantuko kaseera ka kamalirizo ffe twali mu misinde nga tudduka nze nabagamba nze safuna mukisa gwagenda kusoma naye olwokuba nali ku street nga bangula okudduka emisinde ku busomero obumu kati ate nga nze nziruka nga mu Cuba nga nze mu Cuba naye mu kaseera kaneno ngo odduka omusinde ogusembayo lutu esembayo odduka emisinde okukwata ennamba esooka omudduso omutuufu odduka mpolampola nga weekuumira mu namba 3 namba 4 ye mudduso omutuufu naye lutu zinene ebbiri erutu ebbiri ezibulayo n'osumulula tabo olina okusumulula olabe ng'okuuma namba emu ate ono abeera akooye bw'obadde osevinga kakati ke kaseera kano ketutuuseemu abadde nga akola ebintu bingi abazungu bakoze bingi nnyo tusiriwaza naffe ke kaseera tuyimuke ng'Abannayuganda era ng'abantu ba Katonda tuyimuke tudduke omusinde ogusembayo nga twekutte ku ono Yesu gwe mbagambako nga twekutte ku Bayibuli nga twekutte ku kigambo kya Katonda nga naye tulina okubikkulirwa okwebuziba ne vision etegeerekeka tukitegedde tukuba omulabe sitaani era tumuwangule nsigadde nze lindako tuzuukuse tutya okuzuuka kwe kuli ebigambo bino tubikoleramu kwe kubuuza ensi yaffe omwoyo ebeeko n'ekigambo kye tugamba anti abamu bagibuuza naye anti ye connection eno gye ngenda okuleeta very soon tugende mu service musumba maliriza mbagamba nti yenze Pastor Kango Enjoga Abdieri owa Believers on the Local Ministries Matuga twaniriza any help yona joyina gye tuli twagala kuzimba essomero at the same time twagala okuweerera abaana essaawa zino basoma tetulina school fees tulinako butono gwe koolese konna kabakakola ate mmeme gabagaba Bayibuli egamba nti neegejjanga ekyo kiri mu Bible bali mu lugero lw'Abaganda nedda baba Bayibuli emmeme gabagaba eneegejjanga so kikole ogezeeko naawe okugejja mu bulamu bwo saddaaka tetukyawa saddaaka za mbuzi saddaaka za mitu gy'abantu saddaaka za nte tetukyaziwa wabula tuwa saddaaka ey'obuyambi ey'okusaasira saddaaka ey'okuweereza saddaaka ez'enjawulo so kikole Mukama ajja kuwa omukisa nsigadde nze Pastor Kango Enjoga Abdieri oba ng'oyagala okwogerako nange oba ng'oyagala okutuyambako enamba yange ekweriya kwesembya 12 naye kanji kusomerekerize 779 300 41 2 779 300 41 2 onkubirako oyagala kusabirako
olina kyagala okumanyako olina byagala okutegerako ebyobuziba olina media yagala otukyazaako ebyokulotolola oba okuvunula ebirooto byonna okusabirako nkubira bukubizi omulimu gwe gukyankalanye business etambula nkubira bukubizi tusabeko mukama watugamba kyonna tugenda okutambulirako mukama akumpeera omukisa njagala kukubiriza bannayuganda tuyingidde mu kaseera ka campaign temuwaga ekyokubiri njagala kulabula amasomero abazadde mwena abatwala abaana bamwe ku masomero abaana bamwe babajjayo ne batwala mu kuba campaign muwabire abantu abaana benyini be baba muwabire amasomero anti omwana atalaba ku Museveni ajja kwagala omulabako mwana atalaba ku Bobi Wine ajja kwagala omulabako naye omwana waba agenze ku ssomero nga mission ya kusoma lwaki agenda mu campaign kyekiri e Uganda kyekitambula essaawa zineno mugende muwabire amasomero kasola aba omwana wo ng'ali ku campaign nja kuwabira essomero nja kulemera ku ssomero bajja kuddiza sente zo mama sente zange zokka nja kusaba sente nga njagala ove ne mu business ogende bulamu bwa mwana wani gwoteeka mu katyabaga anti wayinza okubeera nga tewaliyo nnyo bulabe butya twasiwe mubawabire mukama abawo omukisa mweraga tubeyanziza nnyo tubeyanzeeke okwekumira ku channel eno njogero okwongera okubajjukiza nti TikTok kwetuli era amanya gali mu Yugi Now TV obubaka bubeerayo mpola so okubeera ngo scrolling amanya Zeston M ono ye musumba kango wa Believers on the Local Ministry asumbe kanisa esange wano Matugga tusinkane omulundi oguddako weyongera subscribing wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi